Engeri y'okozesaamu apple cider vinegar. Apple cider vinegar omukozesa otya ku bintu ebyenjawulo. Njagala mukijjukire nti no apple cider vinegar oba vinegar yenna ayokya. Vinegar ono mukambwe nnyo era nga asobola okuteekako obulabe mu bunnambiro bw'oba nga omukozesezza bubi. Wabula ng'ate ye nga apple cider vinegar akola ku bintu bingi nnyo ate era bye tugenda okuba nga twogerako mu vidiyo eno saagala obeere nga osubwa. Hello fam, amanya yenze Sheila Adita gwe wena eyeekumira ku YouTube channel yange. Nkwagala nnyo okola ekintu ky'amaanyi nnyo tojja ngoko choino kukola bena nga osubscribinga ekigambo subscribe we kiriawo notification bell we lyawo wagulu ejja kubanga ekuyambako buli video gye tutekayo egenda kubanga ekutukako direct webale nnyo kusubscribinga. And if it's your first time to see me or your first time to pass by bambi nkwegayiridde bena nga viewing a video or liking or commenting tewerabira kumbulira kifo gyowangalira gyosinzira okubanga olaba video zange zino. Olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku apple cider vinegar. Apple cider vinegar akola mulimu ki, ayamba ki? Apple cider vinegar ono wabulabe oba si wabulabe? Vinegar yenna njagala okimanye asobola okubeera wobulabe ng'era ekintu kyonna. Too much of anything is ever harmful. Too much of anything is ever harmful. Ne waba soda n'omunywa ennyo osobola okulwala ebyenda, asobola okulwaza omutima, teekako n'okulwaza ekibumba. Sukaali wonywanga mungi nnyo munnange naye asobola okuviirako okufuna sukaali, teekako n'ebintu ebirala. Tugenda kubanga tulaba apple cider vinegar. Lwaki omwetaaga, tumutabula tutya? Bagamba nti apple cider vinegar akuyambako ku health benefits. Apple cider vinegar awonya harmful bacteria. Apple cider vinegar alowalinga high blood pressure. Era abairanga akuyambako teekako ayambako ne sukaali bw'obanga ne sukaali ayambuka wagulu. Apple cider vinegar ono asobola okuyambako. Remember apple cider vinegar ono alimu AVC ennungi ennyo gye weetaaga. Ogenda kubanga omutabula otya apple cider vinegar ate era nga ayambako n'okuggyako dead skin. Dead skin nga omuntu wonoobeera n'embalabe n'ojja ekinyamanyama kati nga bineeno. Apple cider vinegar asobola okuyambako. Mulimu abamukozesa obubi n'abookya kubanga ayokya. Bantu bangi nnyo bakozesa apple cider vinegar. Abamu bamukozesa mu nviiri, abalala bamukozesa mu mmere kubanga ekyo kye tumumanyidde twakuliira mu mmere, bamuteereka mu salads. Abalala bamukozesa kujjanjaba endwadde nga infections mu bigere, infections mu bitundu by'ekyama n'ebintu ebirala. Buli omu amukozesa lwe according ku gwe omutegeera otya, akola atya, agenda kuyamba atya, omutabudde otya. Apple cider vinegar ono ng'anakolera ekintu ekirungi ky'oyagala kuba nze ntera munaabisa mu nviiri kubanga jjukira nabagamba nafuna fungal infections nga ntera mukozesa mu nviiri. Wabula ate owaleero mukozeseza mu kunywa bunywi. Akacupa kano kamu kemulaba waneeno nkataddemu obusaanikira buno obwa apple vinegar busatu bwokka bwe buti. W'obanga omutabula apple cider vinegar gwe ng'oyagala mungi kati kaŋŋambe ng'ow'okunaaba mu nviiri, ogenda kukwata ekikopo kimu ekya apple cider vinegar otabulemu ebikopo 5 eby'amazzi omujaabulule abeeremu kali ka substance nga katono ddala. Lwaki? Aleme kukwokya. Lwaki? Aleme kuleetako skin irritation. Skin irritation kyekiki ng'omuntu bw'anaakera ku makya n'afuna bbaani. Munnange apple cider vinegar ono amukola akikola nga bw'onookwera ku makya ne weeyira amazzi agookya. Apple cider vinegar ono akikola bw'obanga omutabudde bubi. Kati gwe ayagala apple cider vinegar nga waakunywa just kusala mugejjo, ogenda kukwata amazzi ekikopo kimu eky'amazzi go agookya, oteekemu ebijiiko bya apple cider vinegar 3, ebijiiko ebya sukaali 3 nga bw'onoosera sukaali 1, 2, 3. Lwaki? Munnange bw'onooteekamu omuka apple cider vinegar ono asobola okusala ebyenda. Asobola okusala ebyenda n'ovaako n'olwala ulcers. Asobola okuggyako obwoya bwonna obuli ku ssebusaayo n'otandika okulwala olubuto. Apple cider vinegar ono awunya ebiwuka ebiri mu lubuto erimwe abalina ringworms. Okola otya? Okwata amazzi go bwe gati n'oteekamuko obusaanikira bwa apple cider vinegar 3 oba 4 n'onywa. Amangu ago apple cider vinegar ono agenda kukuba mu lubuto obeere nga olwoza
nga byonna ebikuli munda ebikyafu bigenda kubanga bifuluma ng'ofuna diarrhea. Apple cider vinegar ono mulungi naye kyolina okukola okuyiga yentabula. Mutabule bulungi nga tonnaba kutandika koza apple cider vinegar ku kintu kyonna, obanga ku skin, obanga mu kusenyesa, obanga okutta infections, oba ezo wansi oba ez'okumutwe sooka weebuzeeko omusawo. Apple cider vinegar mulungi naye nga oyize okumutabula kisinziira oyagala kumukozesa ki. Erimwe abagala omukozesa ku nviiri nkugambye osobola okukwata ekikopo kyo kimu eky'amazzi ekya apple cider vinegar n'otekamu ebikopo 5 eby'amazzi n'obeera ng'omukozesa mu mutwe. Erimwe abagala omukozesa just for skin okwata apple cider okwata amazigo gomanyi nti gogenda okunaabisa mu kabaketiko n'oteekamu just obusaanikira abo nga kangambe ekikopo kimu kyogenda onaaba mu face, teekamu obusaanikira nga 3 obeere ng'okwata ka cotton weeyisaako mu face. Erimwe abagala okujjanjaba just infections eza wansi ng'oyagala koza apple cider vinegar, which I don't recommend you, amazzi teeka mu bucket nga mangi ddala oteekemu just kakota aka apple cider vinegar obeere nga oyisayo wansi, naye nga it's better no using nokozesa gloves. Erimwe abagala okusala omugejjo teekako n'okutta harmful bacteria mu lubuto, oyina kubanga otabulayo obusaanikira bwo nga 5 mu kacupako kamu n'obeera nga onywa n'ofuna diarrhea. Munnange bijja kubanga bikolera bulungi. Nsaba okomentinge wansi gwe ayina crew endala engeri gy'osobola okukozesa mu apple cider vinegar embaagala nnyo.